nze ekyamazima Professor oyo bali amuleeba alina enkolagana ey'enjawulo ne mukyala wange. Siina sasobola kugamba kino naye yamuganza. Yes. Tokijjaawo kikole nga bwe kiri yamuganza. Sikijjamu? Alina enkolagana yamuganza. Professor yayingira mu nnyumba yo. Nayita mu lujjo lw'emmanju. N'agiyingira. Otyo? Kakati ebyo enkolagana zaabwe bamanyi bye bakolagana. N'abawola ssente. Yayingira mu makaago ng'oli ku kyeyo ng'oli wano. Nga ndi ku kyeyo. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Manya yenze Sakozi Farouk era nga ndi wano ne muganda wange Isaac Sempala. Goyinza okugamba eyali mwami wa Nabiira, Honorable Nabiira. Obeera wali, okyali wali? Mateeka ndi. Oli mu physically we are not. You are not married? Tetukyali twayawukana. Twaseparating nga tukyali bafumbo wamu. Okay. Yeah. So tuli wano ne muganda wange ono Nkuba Kyeyo era nga tuzze story egenda mu maaso tiyamenyemenye ebintu bya Nabiira. Yavudde Canada najja wano n'amenyamenya n'agoba maama wa Nabiira ku ttaka n'amugoba mu bintu ate mbunga ettaka lya Nabiira bw'agamba according to Nabiira. Kakati kya mukisa mulungi nti noono waali emboozi eno egenda beera mpanvuko era tujja basaba tugiwulirize mpola mpola buli gwe kyetaagisa gwe bakonako tubeere nga tumuleeta. Bwana Isaac okkiriza so sina mutawaana abantu tubawa amazima eyabaguze ettaka tumufune eyazimba bino ebigundi naye tumuleete ali ba witness bonna tubaleete. Maama wa Nabiira wanaaba naye yeetaagisa okumuleeta. Nyazaalawo tumuleete. Sina mutawaana kiri okay? Kiri okay. Nsaba weeyanjule. Amanya agange nza Isaac Sempala. Yes. Sebagala. Nzaalibwa Kisaasi. Oliwo Ekisaasi? Oliwo Ekisaasi. Wali Sebagala Road. Sebagala Road awe nkulidde. Nempangalira mu kibuga muno. Okay. Owangalira wakati? Nina amagulu abiri. Mpangalira Canada ne wano. Okay. So wano tuli ludda wano muganda? Wano tuli na Kigalala. Okay. Mu Wakiso district. Wakiso district. Yeah. Na Kigalala side ze Kajansi. Side ya Kajansi boyita Majani dozo jaggala ba tujja genda. No yitawe kubo lyakyuka. Ne butuke Kajansi awo ku Kayembe. Jo yitawo mpola mpola. Ko bali kulaga. Okay. Yes sir. All right. Ndozo omuntu omu akafaananyi akatuufu musisinkana mutya ne Honorable Nabiira Naggayi. Omutegeero otya era tutuuka tutya wano mu kusikangana emiguwa mpola mpola? Olugendo lubadde luwanvu. Waliwo ebimu byenja okutemamu kuba ndi musajja muganda. Ebyomunju tebitottolwa bwekiri naye ku nsonga eno eriwo kati njagala twogere ku kino ekyayise nti nga bwe namenye ebiyumba nga bwe njagala okubba ettaka. Badde njagala nnyo Faruuku twogere ku ekyo biwanvu bingi nnyo na public figure n'abimanyi bangi naye ensonga ezimu njagenda nzibuukamu olw'okuba nti family tulina abaana bantu bangi nnyo waliwo ebimu byesaagala genda nga nkoonako nnyo olw'okuba nti olw'obuntu n'okuba nti ndi musajja omufumbo ate alina family etali ntono. So tusooke twogere nnyo ku kintu kyawano. Twetolooleko nnyo ku ekyokubba ettaka ekyawano ebiyumba bye namenye mpozi story ginyinza okuwaako ntonotono mpozi nga kyobuuzizza twasinkane mukyala wange mu 1997 tutandika okubeera ffenna tuzaala abaana bana weebali sijja bamenya mannya kubanga bo tebabiriimu bino byaffe bantu babiri gisibo. Okay. Ne mutambuza obulamu ng'abantu era? Netambuza obulamu ng'abantu naye kinjagala okugamba nti twasinkana ffenna twali tukyali bato. Yali akamala university nga ndowooza yali myaka 25
natandika obulamu paka we tuli olwaleero. Okay. Tujja kugamba nti tukolaganye ne tuzimbagana. Nze njagala nnyo okukozesa ekigambo ekigamba nti we saagala I. Mwakolera wamu. Tubadde tukolera wamu. Naye bwe mugenda mu partnership njagala kino abantu bakitegeere. Buli wolira ng'omuntu ng'agamba nti nenkola bwenti nenkola bwenti aba selfish. Wadde nga nina capacity egamba nti nakola bwenti nenkola kino nenkola kiri naye mbanga muli mwenna njagala nnyo okukozesa ekigambo we. Twakoze bwe tuti twakoze bwe tuti pozi nga Katonda naye waaba alina waagambira mu nakola bwenti tetwakola bwe tuti tetwakola naye Katonda akyeteako tetwakola naye aba ogu. So buli we ndagamba ne tukola bwe tuti oba mulyaza amaanyi. Ba mulyaza amaanyi. Okay. Bwe ngamba nenkola bwenti oba nenkola kino saagala kibeere nnyo bwe kityo. Alright. So n'ogenda ku kyeyo ekyeyo n'ekyo nabyo waliwo paati yaawo. Tusooke tumalirize kino. Tusooke tumalirize endowooza kino then tujja kukwata ku lugero lweri olwo lulala. Olwo lulala waliwo n'okusomesa ku bantu. Yes. Kiba kyetaagisa obudde weebuli. Kyempiseemu. Obudde weebuli mukwano. Tulina obbuulira abantu eno kyano tubuulira abantu kigenda maaso. Amawulire olwaleero gakubye mu Bukedde nti wagobye maama wa Nabiira ku kifo kino era n'omenyamenya ennyumba ze n'omenyamenya ebintu enkoko ezawano ezabadde kuno ne muzirya enkoko ng'emitwalo 3 mwaziridde zaabuze era lwaki ogoba nnyazaalawo. Ettaka lino lye twogerako mwalifuna mutya kuba ogambe twogerere wi kitwale nti walifuna otya okugobako nnyazaalawo oba tukitwale nti mwalifuna mutya. Twalifuna tutya. Mwalifuna mutya. Awo nja okugenda mu wakati lw'obulala. Yes. Naye nga mwalifuna mutya. Nzaba nga wetulambuza abantu balabe n'okulaba wano we mwamenye. Jangu Isaac jangu. Tusooke tutandikire wano. Okay. Ebbanga lye twamala oba lye mmaze nga siriiwo wano waafa kuba tewali mwasirizi tewali agamba nti buli kimu kyonna kikolebwa nga bwe kyetaba nagalaale nga kinnuma ng'omuntu naye nga tonna kyakola sina kyakukola kubanga mufunawo mutya tutandikire eyo. Ndowooza nja kuwa omwami eyatuguzawo waali naye tujja ojja mulaba engeri gye twajjawo then nze naayongerako. Okay. Waali gwosobola okumpa sayidi yo kuba Nabiira naye yawadde sayidi ye then ne muzeeyi Musisi atubuulire yabaguza kyali kitya. Ate kati wano nagulawo ng'omwami awaka project najagala nenoonya nga omuntu akulaakulana kiki ensobola okutambuliramu nenkola research ne Mwami Mutebi jangu nanoonyereza kubanga ebiseera ebyo enkoko zaali zikola nenoonyereza nga tamanyi nga mukyala wange horayibu tamanyi mukyala Sempala katugambe ti mukyala Sempala Nabiira nga tamanyi kiki kiriwo then nenoonyereza enkoko zikola zitya netugenda ku faamu ez'enjawulo kuba tusobola kuyingira mu kintu nga tokimanyi nga tofunye magezi naye before nga tetunakufuna wano twali idea tugirina omwami ono Mwami Mutebi naye nga tunoonya tukoleddewa nga tunafuna wetukolera mpaka ono yandabira wano nanga nti why kuba naye yali alunda enkoko nanga nti omanyi Mwami Sempala nafunye awantu aw'okulundira project yaffe ejja kukola naye twalina ebintu bibiri twalina ebintu by'okulunda oba okukola essomero kutaka wano nga tunakyo tukirina tukole ebintu bibiri so we twajja wano
nenzimba ennyumba ezo zezasookawo era olaba structure yaayo yali ya ssomero zaali zigenda kubanga zikkira bwe ziti bibiina ennyumba ezo ntuzizimba. Ettaka lino litwogerako liri ku bunene bwenkana wa? Ntisatinawo ika oyo ajja oyo gwolaba ye mwami Fred Musisi. Okay. Tujja mutuukako kati mufuna. Ettaka lino lowooza twagenda tugula oba nagenda ngula nga ngenda nnyongerako. Naye waliwo paati ezimu ze nagulanga Isaac Sempala ng'omwami nga ziri ku manja gange ng'omuntu. Waliwo paati endala 1111 olw'okubanga twali tulese projekiti ne mmuteekako mukyala wange ntya naawe beerako. Okay. Nekiba nga kiri Isaac Sempala and Mubera Sempala. Bwetyo ntufunawo obutakulisaayo projekiti. Ku mugatto gwa bunene ki? Twali tulina almost ikanga 12. 12 acres. 12 acres. Ezaaliwo wano naye nga eri wano nga zigenda zikola ki? Naye kati wano wokka kino kyokka kiriko ika 7.5. Okay. Kino kyokka ekiriko. Ebirala tebikayanirwa nnyo naye wadde nabyo byakayanirwa olusitole yabyo. Naye kati wano waliwo ika 7.5. Otandika osetingako ki? Mwami Mutebi, omukulu byayogera obimanyiiko? Ndowooza nawe nja kufuna lulwo. Waliko nga mu witness waliko ngane? Byonna ebikoleddwa nze mbikola ng'ayita mungi. Obimanyi? Nja kufuna neeyanziza nnyo. Otandika okusetingako ki? Kati ku ssente zo? Nga sinakusetinga wano kyali kibira. Nga mulimu agatigo daguna nga kibira kyennyini eri wansi tujja gendayo nga mazzi kuba tuvira ddala mu lusozi mpaka ku mazzi wansi. Okay. Kyali kibira. Kati wemmala okufuna wano ng'abantu abawamu ndeeta mukyala wange namugamba nti tufunye wano nina projekiti gye nnina mu mutwe. Nanga eno nga wala. Mukyali Uganda? Tukyali Uganda. Tuli tuti. Tuli tuti. Omukwano ogukola ki? Nga muyitirivu. Yep. Ng'afuuseewo na lebota nafuuka? Ndoza yali afuusa mu 27. Mutebi yali afuuse oba twafuna nga tannaba. Kakati nkola ki? Ntandikira omugamba nina project mu mutwe. Ettaka liki? Lirino. Lirino. Tukoze tutya nga tukimaliriza. Project ki? Project ya nkoko n'essomero. Nkoko n'essomero ebiri mu mutwe. Nga tetumanyi tujja kugenda mu capacity gye twali tutuuseeko. Then bwe tumaliriza tujja wano ntandikira mu kusigula nkonge. Na project nayo kujja. Kukiryalinga kuba wano kyali kibira nga tewali ali wano wonna wafu. Nze nga nze nenteekamu ssente zange nentandika osigula enkonge zonna mpaka eri wansi. Ekintu kye twasooka okuteeka wano nga maze osigula enkonge yali lumonde. Nensima lumonde okuva eriyo nekiba kyonna nsima lumonde nga muyitirivu wano ne mutunda mu masomero. Era ssente zaavaamu mu lumonde oyo ze zaatoka nga tulina okuteekawo at least ennyumba. Naye ng'eri mu sort of ssomero nga litambula nga bw'olaba ekizimbe ekyo. Nenkiteekawo ne kiddaawo ne kisirika. Nga tewali nkoko. Waliwo eyo nnyumba nti we tujja tusobola okutuukirawo. Ne lumonde. Naye ng'eno wafu. Ng'eno kyalo. Nga kyalo. Kakati bwe mmala okola ki? Okubikola. Kubikola nga waseerera. Nina abantu abamu benja okugamba obamanyi. Ng'ekkubo eryo bbi nnyo nga bwe tosobola kwambukawo. Nina omwami meeya Mulyannyama. Makindi. Nga alina connection ne tractor. Ne mutuke ne mugamba Mulyannyama njagala kunnyamba. Nina eyo wafu. Ng'emmotoka
ojja eno oserera wafu ngamulya nga fu nnyo nga nako katawuni tekaliyo ne ngamba mulya nnyama nti manyi nti taasa akimanyi mulya nnyama bw'aba akyakijjukira osobola okujja osobola omubuuza ng'aleeta tractor nga nnyambako nga tanaafuuka mmeeya tuli ffena kuba mukwano gwange nga nnyambako ng'aleeta tractor nga tulima ekkubo okuva eri kati senze mukyala wange takimanyi Nabiira nga nnima kkubo okuva eri wansi mpaka wano nga ntandika okufuna ku bulero naye nga buli wojja waseerera okukamala nga ye ali ludda wa ali bizi ali mu palamenti naye nga tamanyi kitambula wano nze nkola eno nze oli mu projekiti zange kuba nze nnengera ahead ye tanaawa kulaba ahead yali tanalaba ahead takiraba kakati bwe namala ekyo nenkiyimiriza kiriwa ekyo ekyagundi nga maze kisereka kino kiringa essomero ekyawawawawa n'okiyimiriza n'okimala nenkimala nesooka kibeerawo nga tulina getutuukira nenzijja wano kubagamba wali yalamaani sente ezagula wano yazijja mu palamenti nga yakayingira palamenti ate palamenti balina sente wali yala ate ababaka abo bola balina ebizibu bingi tebalina sente baliwo kati gwe tula emisala gye bafuna balina sente ezikola projekiti bwe yagambye mu Kataano nti wali yala era sente yali yakayingira palamenti bwati ze yafuna ebyo nno biwanvu n'aziteeka wano ebyo nabyo biwanvu kubanga okuba yala ekyo nakyo kiwanvu ate abantu bayiriba tobangako yala abantu abayala ate ne bayiriba ne baddamu so kati olaba wano waliwo ekiyumba olaba bino bigundi bino ebiriwa bino kyali kiyumba kino kyali kiyumba olaba kati kino kyali kiyumba kyonna kyaki kino kyankoko kyenasooka okuzimba wano okuva eri era singa osobola okukola omusingi kino kyekiyumba kyenasooka okuzimba kino nga kirina fulo 2 zenkoko ezasooka wano kati nga nkyusiza projekiti nga emmere tugitabulira eri kiri ekiyumba kiri nga kino kyekikola ki mwezisula nga kiriko wansi ne waggulu tekuli sente yaani tekuli sente yeneegi neemu nentandika projekiti eno kino ekyumba nenkizimba wano bakimenya nga siriiwo baani omukyala wange yakimenya yakimenya yali akyali eno nga nkyali Canada lwakuba bingi naye kino waliwo ekiyumba wano guno gwonna olaba wazise wano ne bakimenya nga siriiwo kati mu kumaliriza kino nendaba nga neetaaga okwongerako kuba nasooka n'enkoko nga kino tebannakimenya projekiti mu 2007 eri gye twatandikira wano nga wendi ng'era nze embeera eno era omuntu gwe nasooka okuleeta wano nga maneja wa wano yali Honorable Beka Kawalya yali maneja kubanga Beka mukuddemu wange mwanyina alimu Oluganda nani amumpa mutabani wange kuba yajja netutandika okubeera nga yakava okusoma kumutikkira yali maneja w'enkoko zino wa faamu eno era yasooka okuba maneja wa wano so wamala kino ekiyumba nga tetunagenda mu byakimenya enkoko watandika n'enkoko nga mmeka wano zaali kakaaga no setting up ekirala kwe mala ojjikira nga zitandise okubiika ng'emmere nenawo kiri gyentabulira emmere y'enkoko kakati ng'awo tewali mayumba era awo waaliwo tanka gye nali ntaddewo nga n'amazzi ensomba masombe nga mazibu nnyo kwekwata sente
nengamba nti ngenda tukola ki ku setting ekirala kusetinga amazzi kyekikulu okay okulunda mazzi project eyaddako kusima wansi eri nendeeta pipe okuva eri wansi mu lunnya nenteeka tanki eyaawo eyo awo nenjiteekawo ya black naye yafudde nagijjeewo ze zimu kutanga ze naggyeewo nga yonna eyabise temukyali mazzi eyonoonese terina makulu amazzi ne bagakubanga okuva eri emmanga n'ensimayo oluzi negajja mpaka wano kakati ekyo nensooka nkisotinga ekyamazzi nkoko nezifuna amazzi enkoko mazzi manager Baker Kawalya nga waali ku farm waali yabimanyi ye manager wa wano muwadde omulimu kuba naye ng'ate nze n'ebirala ate byenkola ki nabiira nga project ey'enkoko talina wakuyambirako otyo talina nga talina wayamba akimanyi ate kino kakati oluvannyuma nfuna ngaziwa naye nga ye simugaana kuba mukyala era nga n'omukwano weeguli era nga yakola kyayagala naye nga ebiseera ebisinga bwatandika okulaba nga project etandise okujja okupiikinga naye nafuna interest naga kirungi nafuna interest najja ne idea ate yeye endala ey'okutandika okugenda okunoonya emmere y'enkoko abalunzi abasomese idea gye yajja nayo kakati wano twali tuliroko ng'enkoko tuzigula wano kati bwe namala nempandiika amabaluwa e Netherland nenfuna basupplier b'enkoko kwe kutandika kino ekyombo ekyokubiri otyo ekyo kyekyalo ekyokubiri olwo tugezze tuleese enkoko omutwalo gumu kuva e Netherland Bavan Brown ekyo kyali kika kya nkoko nga zino zibiika mangu nnyo kati ne bakaleeta enkoko zino mu kiyumba ekyo wali nga tetukyasobola kutabulirawo emmere ya nkoko wali nga onfunye n'abaana wano ku kyalo bangi bakola nina abakozi nga 40 manager Kawalya nga waali Baker akola Baka byakola project zonna kati bwe tuteeka wali olwo kali kakaaga guno mutwalo kufuse gumu kakaaga wabula mu nkoko osooka no eziriwo zosooseeko bwe zitandika okuwa zitandika okusobola kuba okuliisa ziri mpaka zitandika okuba nti sikaddiwa osobola ozijjawo ate so ziri ne ziriisa zino ziri nga ze ziriisa zino n'okwongerako kakati nga tulina okunoonya we tulina okukola ki supplier w'enkoko mwamufunye supplier w'emmere nabiira nga yagulimu si yagulimu ye yali agenze mu project endala ye ey'okuyigiriza abantu kozi yakyali kitya n'abasomesa okulunda ng'asomesa ki nga MP nga tumuwadde ajja wano nga MP webere asomesa abantu banna Kampala okulunda kati nga ye chance gyafuniddewo yakola ki kwetega ndowooza kwetega kati ate n'ekyokubiri faamu ye kubanga eno faamu ya bbaawe faamu yawaka kwegamba ate afunye chance ate n'abalonzi asobola okubaleeta wano kuba olwo ne Lumonde tumugjewo era twagala naye tuguze olusuku lw'emmere wali kakati naye n'alaba nti abalonzi bange aba Kampala wembaleeta ku faamu nembasomesa omusomo kiba kirungi sikinako mutawaana kati mu kusomba abantu abaleeta wano she owned the farm tugenda ku faamu ya Nabiira naye nga tekirima kuba yiye yabbaawe so yagamba nga abantu be abalonzi be bajja kufa nga kyekituufu faamu yani ya Honorable Nabiira nga kyakulwanyisa kye ayigiriza abantu be si kulwanyisa
omanyi bw'ogenda e Canada oba ogenze gy'ogenze bw'osomayo ky'osomye ate kireetera abantu ne bakola ki ne bakiyigirako ng'afuna abantu ne bajja lusuku lwali lulungi nnyo kati eyo nga basomeseza bwerere saagala nnyo kubiyingiramu ebyo byabufuzi kuba siriwa byabufuzi nnyo kaakati kwe kuzimba ekyumba kino nga sitowa y'emmere olwo tukoze eki tugaziye nga sitowa y'emmere kati emmere mu nkoko brandi aba muzibu nnyo ate jjukira tulina enkoko mutwago mu 6 ku faamu kakati bwe tumala okuzimba ekyumba kino abaana bonna we bali kapampa kakuba amazzi everything wekiri wano tuli happy kino nakyo nga kya nkoko kino store ya mmere eno store ya mmere ogula brand n'omustokinga kubanga brand ababwat bikiseera akola ki atabuka tugenze ejinja eyo tumuguzeeko ne Tanzania waliwo time y'emmere yatabuka nekibeera kiseera kizibu nnyo era wano kyankozesaamuko nekisala ne ku ssente kuba emmere brand gwe twagulanga $4 ekyuka n'agenda mu 1,500 kati awo gwoba ovudde era abantu bangi nnyo baava nnyo mu bulunzi lwa mmere wate waliwo amaanyi nnyo zabasala nnyo sizoni eyo era wano tufuna n'amabanja mangi nnyo ku mmere kubanga nga kyojjamu ate kikikola ki tekijira tekimala netwagalako ne gavumenti etuyambeko ku kyaki ku kyamere so tuzimba ekiyumba kino kutereka emmere era netukolera ddala bulungi nnyo nekyo ekyumba tukitaddemu enkoko $1,000 eza Netherlands awo ne tuvaawo tuli wano tuli ku bwino bannange tuli ku nsonga za mwami Ssempala okumenya ebintu bya Nabiira yazze mawulire n'agamba omwami ono yalese ne graduation y'abaana ng'egenda mu maaso n'adduka bunnambiro kujja kugoba maama we ku ttaka lino kati tukuwa ekifaananyi seri egenda beera mpanvu tulabe buli gwe kikwatako tugambe tugenda munoonya atubuulire ensonga zino tuzirevolinge kati mwami Ssempala awa saidi ye mwami Ssempala tugende maaso kaakati tuzimbye ekiyumba kino manager waali bwana Kawalya ekyali naye kati wano si nkoko wabula mmere ya nkoko kugitabula kugikuuma kugitereka kukola biki kati nga tukyali wano mu kino kyonna ekiyumba olaba ekituuti ekyo kiraba kuba tuyinza okuvaawo nga kyo tetukiraba balage ekituuti ekyo kino ekituuti kyoyogerako nkiraba kati bwe mala okugenda olwo faamu etandise okufa faamu efa ki ebadde ekola anti navaawo nga siriiwo ngenze olw'ebyange binayangala ate okutambuza kubanga nagambye nti omuntu olengera bw'olaba kano kakusiro kyakawambu kadduka naawe edduka buddusi navaawo nga njagala kuteekerateekera famire yange baana bange bafune nga ndaba bwe mbakutegekako ate ebweru si wabi ekyo nakyo tujja kituukako so enkoko oleka ng'enkoko mmeka bwe nali nvaawo naleka enkoko $1,200 ogulekera Nabiira akwasaganye ebisigadde mukyali muti tukyali tuti naye nga mulimu omumwatowaato wakyaliwo gaapu naye twali tutandise okuba tuti kiki gaapu we yayingira ennyumba palamenti ebintu ne bikyuka gaapu yakyukira awo waliwo ayita emmanju mu luggi lw'emmanju n'ayingira bamugulira emmanju ayingira ayita mu palamenti ono bw'ayingira palamenti bw'ati ne wabaawo ayita emmanju omusajja wabaawo gwe baggulira emmanju ayingira amakaago ebintu bitandika otabuka kati awo ng'omuganda gwe tegeerera awo bwe kiri waliwo yayita emmanju n'akyankalanya naye lwaki nkulaza awantu wano lwaki ondazeewo sooka ojje tulagewo lwaki okandaze kano akantu kano bwe ngenda yafuuka church wano wafuuka church Nabiira mukyala muisiraamu saamanya oba ndowooza enkolagana ye n'aba church naye biki ekyo naye wano kino ekyumba nakifuula kyaki yakifuula church
wuuyo pastor Yoyo wasabirangawa yoyo pastor sebo jangu bwana zakadda wano pastor je wano wakati yono pastor bamako pastor bali wano sebo nsaba obuuze ku bantu abatulaba mbalamusiza linnya lyani linnya mukama wange Yesu. Amina. Yesu yebazibwe. Amina. Okay. Ebintu ebyogerwako obimanyi era gwani kati okusooka byonna mumanya gange nze Sozi Ntambi Geoffrey ndiwe mukono eyo nakisunga. Okay. Kati najja wano mu 2017 twongere ku ddoboozi najja 2017 wano mu kifo kino nga ndi pasita waakyo naliwo ne bapasita abalala nali nsumba nabo abantu wano. Ani akuleeta? Bamuyitanga Wilson Mbubula nga aliwo ne Deo Katumba omulala bamuyitanga Kayija n'abalala nga bakuleese kukola ki? Kubeera mu kifo kino ng'omusumba ngawo n'abalala wetuweereza Katonda. Ng'ani nannyini kyakuleetse? Kiriwo ekyo okusooka byonna kuba mbuuza omusumba Wilson aŋŋamba bw'ati Wilson nti mu mwaka gwa 20 oba mu 10 awo oba nti Nabila alina ebizibu nga bamubanja banka Nabila abana ebizibu najja mu kyaki eyo waffe n'atandika okusaba eyeseeta mukono. Nabila si Muisiraamu ng'alokosa bapasita musabira alina ebizibu. Okay, yalokoka ng'alina ebizibu mbadde sitegedde. Kati Wilson yali w'amagye naye nava mu magye nabeera musumba tuweereza naye. Wilson bw'amusabira Nabila ng'alina ebizibu n'amugamba naye omanyi beetaaga musiramu n'amagezi era obudde obagamba nga Nabila wefudisa emisana ekiro wa movement waawe bitandikira kati mbona wamala omusabira n'amugamba bakubanja nti ye kyatugende omukulembeze nkusabira kweki sasulirako ku bbanja bwe kyali mukulembeze ki Mwami Museveni. Yeah. Okay. Kati mbu Nabila ne bagenda ne bamusasulirako ebbanja. Nabila n'alokoka. Nabila atugamba n'ettaka yange nakigala liri ka 12 muli mukono seeta. Babone bannanga abala mbawadde mugende mukoyeko byonna bye mwagala byonna oba muzimbeko essomero mbawadde naye nga mu bigambo si mu buwandiike kuba yalokose ne tujja ku lushedi yali nene nnyo nakigala kuno nnyo era ekkanisa yali ekyasinza okugoba emizimu twagoba emizimu naye togoba walisimba wakaawo olisimbulwa yagenda gyava kyaki ekwata akati. Nabila abagamba nina ettaka lyange wa nakigala mukoleko project tunaze mwagala mugoba emizimu ko oba muzimbyeko kyaki oba muzimbyeko kyaki zemba wadde ekifo naye mu bigambo si mu buwandiike nga muyingirawo nga tuyingirawo ku shedi eri yamutawaana gye twakola emizimu gyava ku bantu negigenda tubeera mu kifo kino ne tukibeeramu tuba tuli mu kifo kino olwomugoberamu ne Sempala yeyongereyo paka Canada. Sempala ono si Sempala nali simumanyi naye nga muwulira. Okay. Kati tuba tusabira omuntu omuzimu ne kugamba mungobye namwe mujja kugenda. Muli wano kituuti kuno. Ngamba musumba wetwali tuweeza ne mugamba naye dimoni omanyi tizogera ebintu ebituufu ate bituukirirawo. Angamba nalokoka mga nange nalokoka naye ebintu bya dimoni bituukirirawo tunogenda mukusaba n'okusiiba netusaba kati waayita ennaku ntono nnyo Mwami Sempala ajja akawungeezi agamba abaayi ani abawa wano Mama Nabila kuba ffe twamuyitanga wano wange ndi musiraamu muve mu kifo kye mbadde ennaku 3 mugende. Sempala ayita nagenda Canada. Sempala waito nagenda Canada. Nali maze okukomawo. Yakomyewo. Nali nkomyewo ku 2018 awo ndo. 2018. Kati nze ebintu tugoba ku ttaka lye. Kyeva ngamba basumba twalina ne mbaga naye omanyi ekifo nannyini kyo abagobye ovanga ku bintu byokayana. Namugamba nze nange nina ebyange leero sibiriimu. Ate omuntu abayogedde bva ku kintu kyo kivaako. Abalokole ne bagamba ayi ffe twalokoka.
oba otidde beera eyo tya tubeeraawo nga mubeera wano ne Nabiira Nabiira nga jjawo obuzzi bwa lumu era Nabiira ajja kuba emirundi yalinga 3 wano eno nga mumusulawa mu nnyumba ezo ezo Okay. kati nze navaawo mangu nga ndaba entalo zitandise okujja kubasala nnyo ebintu bya ntalo nabikoowa nenfuna we nadda we nali mbeera abaasigala era bawunzika Nabiira aliwo metaddewo Katumba amusibye mu kkomera Nabiira byonoonese bina bifudde ng'ani asiba Nabiira nga byakwanye ne pasito omu nga bifudde baatandise okuwalagana empaana nnyingi wano eno ku ttaka naye nze saa nnyo ebintu bya paana ne mbivaamu nenzira we nabeera nembeera nga ali mu kifo kino ne kati ebyo nga tubimaze kuba nga nali nvuddewo nga yiseewo emyaka kati kyenkujjirako ndowooza olunaku lw'eggulo nga 25 jjo ezabadde guno omwezi kati nawadde ndi awo waka wange kubanga nze banguza tanka ewali ya plasitiki eyitaze mutwalo naye nga nkadde ani agiguze Mwami Sempala nengitwala ewange nawadde nebase munyiba zazisawa nga 10 omusana gwaka nnyo kuba gwadde gwaka kiro tambula okukola emirimu gyange lijjo satambula nembeera mu nnyumba nebase ngala poliisi bazze ewange kokoko anenvaayo ne baŋŋamba nti gwe pasita konze yesewo batugambye waguze tanka naye dipisa tusindise owe kajjansi tugikuba ebifaananyi kwanza nze sirina bizibu mukube tanka ya ebifaananyi kuba muli baweeza ate babatumye obutono tukwajiddeko ne maama wa Honorable Nabiira yagiddeko ate ye nanvuma ebigambo bingi nga yeefunga n'okwefungula naye basaleka kuwayiriza alaalize siwayiriza agamba nalemesa amaka ga Nabiira ne galemesa Mwami Sempala amaka g'omwana we esaamunyeze era abapoliisi bakubuulira amazima saamunyeze nakuba ebifaananyi awo oba yabiweereza awa simanyi n'abapoliisi nga bakuba ebifaananyi tanka kuba nakitadde wange wembeera mbaga mukuba ebifaananyi nayomba bingi awo nanvuma naye nze saamuzzemu wadde ekigambo ekyo kuba kisooka nalokoka ate omanya omuntu omulalu kuba mukadde kati mukulu mukadde maama wa Nabiira alinga mulalu kati si bintu bya ntalo nenkolaki anti waliwo omuntu kintu kyakola ngolaba kyakiralu takisanyi kikola mu myaka gy'aba alimu kati nze abadde muvuma nange naye oba saamuvumye kitegeeza ate mba musinzeko okutegeeramuuko kati ate yewakumala kumanya ebyobuwemu nze saamunyeze kuba nali maama Nabiira badde asulawa ku ttaka lino mu buyumba buli wali eri buli wabazze buli mwabadde asula okay mwasulanga zero kati pasita kati tufunye saidi yo nga gwe pasita so eno ne mugifuula church yali church ng'enkoko weeziri teziriwo tewaliwo nkoko nga mumaze zirya saazisangawo enkoko we mwali musetinga church tezaaliwo tewaliwo nkoko ebiyumba byali byereere baali bazimaliriza era saazisangawo nasanga wabula ebiyumba nga weebi naye sasangawo nkoko alright Mwami Isaac ndowooza kyekyo ekyakatuuti kano ekyakatuuti kano kimbadde njagala okola ki so kati ekiyumba kino ne tuba nga twali tutabulawo emmere naye tewakyali kiwedde kakati this time we nazze nenjagala okutuuka wano okulaba ki ekitambula ekiri wano nasanze this side egiyise yonna jangu ojja girabira eno nga kiri dangerous kisobola n'okutta abantu endiga zaavaawo dda endiga zaavaawo kuba nabagobawo wabagamba mugende basooka ne baresistinga naye oluvannyuma ne bakkiriziganya nabagamba nti nze sirina mutawaana nansinza yammwe oli wadde mbasinza nga bw'okola ki nga bw'oyagala naye nze ndi musiraamu emuli balokole ekyo sikkiriziganya nakyo kujja wange ne mukyala wange ne mugamba nti ngenze baamubuulira kuba najja tamanyi nali najja tamanyi nenjigobawo ogenda ova e Canada yali tategedde yategeera ne tubeerawo awaka naye okujja okugobawo kyaki teyamanya nti nzize kugobawo kyaki wabula bano bapasita baamu amawere nti omwami abadde wano atugobyewo kiki ekiriwo ndoza bagamba nti muveewo sina kyakkola kubanga teyaddawo kyemmanyi nti no bakola ki bagenda nakyo kakati
This time when nazze nasanze party eno yonna eyiise. Bwetyo. Ngeri ddanje iyo nange eyiise. Olwayo bino ebintu byonna yayiika dda kyonna nga kiyiise. Nga kigudde. Maybe senga nali wendi nalibadde nsolo kitaasa. Naye kyakufuna kuraka nekikurakinga nga n'amabaati aga waggulu gonna gayiise nga kyonna tukyasola kitaasa. Nga mavundu. Kye nabadde nno okukola nga nannyini kukiggirawo ddala ate nemefuna loss. N'ekyokubiri nsobola okugenda mu mboga ne bagamba nti wategeera ekintu ntono kiri dangerous. Lwaki oleetawo abantu ekintu kiyinza okuyika nekikubirawo wano omuntu n'afa. Guba musango. Saabirinze. Nenkijjawo. Kakati bwe nakijjeewo ogwasooka saaliwo. Kati nengenda ku tanka eri nengamba abaana mulabe tanka eri etya. Nagenze ogituuka kugijjayo nga yonna yabotoka. Nga nvundu nzibu. Kakati ne bangamba nti ffe tusobola ogisalira amagezi nze nga siri ready genda mu ebyo. Nga tewaba gikuba biraka. Naye nga mugijjeeyo tekyalina makulu wano. N'ebitanka ebirala byali byafa kyabadde awo. Bino ebyamabaati. Kyonna kirimu ebituli. Kakati kwe kutunulira ekiyumba kino. Nengamba nti naye kino ekiyumba senga kigwa olwaleero amabaati gonna na buli kimu kyonna ekiriko kigenda kufa. Jja tugenda olwayo mu state gye kirimu. So abatulaba bannange tuli ne mwami Isaac Sempala, Bawa Honorable Nabiira Naggayi. Simanyi naye ye Sempala. Olaba guno omuti muvundu. Kata olaba zino ze mpaji ziva wansi ezikwata okuva waggulu. Muvundu. Yes. Mufu. Kati olaba gino gyonna emiti waliwo oguvunze. Ne guli guvunze. Yes. Ne wano crack kigenda kuyiika. Kwegamba ekintu kivundu. Olaba kyonna kigenda kuyiika nga kiri. Naye wendi sijja kulinda kola ki bikube bantu. Nga ninasooka kujjako mabaati ogasevinga ndyoke nzire wano. Naye nga nkola byange nga nannyini ttaka nkola byange. Kati njagala kukutegeeza wano olaba abantu awo waliwo ekiyumba nga kigendako enkoko 2.5 awo kyaliko floors 4. Nagenda okujja nasanga bakimenyeewo. Baani? Honorable yakimenyawo. Mukyala Nabiira yakimenyawo. Kwaliko amabaati 600 simanyi gye baagateeka. Ku kiyumba kino nali nakizimbisa emiti gino emifumbe nagigula mpereerwe wali nga ku mbuzi ng'ate nakisibisa boats nga kigenze mpaka waggulu. Wasanga Honorable akikoze kya? Bakimenyeewo. Lwaki bwe mba ku project eri nabadde ngamba ku mutwalo gumu ogw'enkoko gumu 600 nyingira banka. Equity Bank njiyingira ngula enkoko endala 2.5. Era mu banka eyo gye bampa ssente ze nateeka mu project muno mu mannya gange nja kukulawako ne loan. Papala zonna nzirina eza Equity Bank ne proposal gye nateekako nti njagala kuleeta nkoko. Era mukyala wange ne tukkiriziganya naye ne mugamba nti omanyi tuteekeyo kurato ennyumba y'ebuziga. Nekiteekawo kubanga ene business person obaako kyokola n'otambula n'ogenda. Nawulira yali ya professor. Mwazeewola ku professor? Seewola nko ssente ku professor. Ssente mwazijja wa professor? Ezaakola ki? Ennyumba era okugitwala bwe nnyumba professor n'atwalamu ennyumba y'ebuziga. Ekyo ekyapa kyali mu banka. Mu Equity Bank. Najjayo ssente $2.5 nga za kukola wano mu 2010. Ne njogerayo additional mortgage ya $6,000,000 ne zifuka $3,000,000. Ekyakozesa ekyo omukyala wange yali ayingira akalulu nga tetulina ssente.
za kalulu nenzijjayo sente endala additional mortgage olwokuba yaliyo sente nenziteeka mu kalulu ke. Wamufandingako? Yes, okubaawo mukyala wange nze mbadde main funder wa kalulu kona from bwakansala MP Kampala okusooka obwaddako nze mbadde main funder, nze mbadde mufandinga tabanko na sente. Nabil ajja kulaba kubanze njamuwa interview. Muwe interview. Njamuwa interview. Genda mu bantu. Mugamba nti gwe yali sponsor wa kalulu ka Nabil. All the time. All the time. See only sponsor. Nabidaga nti mbadde manager naye ndowooza yabadde ategeeza nti mbadde manager mu buli kimu. Mbadde manager. Overall manager. Mbadde managing mu buli kimu. Obwa kansala bwe Wakiso district. Me. Sponsor wateeka mu sente. MP asooka me. In fact nze natuuka n'obuteesimbawo nze neesimbawo nga chairman wa Makindye division. Ne Kalungi bwe yajjira awo nga Clark avuddewo. Ne mukyala wange nanga nti omanyi nti gwe main funder mu nnyumba emu weesimbewo nange neesimbewo. Yayita mu nsi bambi Yusufu ne bajja ne bamatiza stepping down naye nabijjamu amanda era okuyita mu kwa Kalungi Bill Gates bannakivaamu. Mukulu wange Sibagana ngamba tewalivuddemu naye nga nze njagala mukyala wange kuba famire yammwe ya byabufuzi nga njagala mukyala wange era Yusufu Nsibagana ngamba nti omanyi kati gwe stepping down kubanga ate gwe ofaninga neeri kireke olwo tujja mu 2007. So weewola sente mu Equity Bank ezimu ku sente ezo kuzimba kugaziya mulimu guno n'ezimu ne zigenda mu kalulu. Nawo akakaaga nawo mutwalo gino 2.5 egy'enkoko nenziwereza Netherland okuzireeta wano. Kakati nkugamba nti talinawo sente y'energy wano ku biyumba ku kuzimba ku nkoko shazi no ene talina sente y'energy oba ziri ku ttaka. Ekyo tukireke naye nkugamba nti project yonna yali yange naye jjukira nze nalina ebirala byenkola. Nze nali ndiringa mu mataka. Nze ndi director wa Sibagana Sons. We are 2 directors but that time Sibagana yali ekola yali y'amaanyi. Nze ne mukulu wange Ajimedi. We are the only 2 people but directors wa Sibagana Sons. Kati agamba atya nti wali yala? Simanyi kubanga bwa yala era mu yala yange n'okuyiriba kwe kwa mutuusa ajja akola. So wano enkoko zino tuzikoze wano ngenze mu bank ojeloon naye yalina okusayininga kubanga mukyala wange ku by'ennyumba mwagitaddeyo. Naye tuli mu campaign nze nengedde ne sente tetulina wabula njagalayo enkoko zintuulidde ndeeta enkoko 2.5 zonna zijja wano. Kakati kwe kwagala ofuna additional loan mu Equity Bank ne bongera biwandiko 2 ne bogenda mu Equity Bank. You can see ne proposal gye neteekayo ya nkoko. Yateekako omukono nga muzijjayo? Yateekako kuba namusanga atudde ne bakampeyina ku Bativa hotel nimwe bwandiko nga bamaze okwapulovinga sente neziteeka mu project yeno. Kakati netambula nasasulanga $10 million per month. Bampamu grace period ya myezi gyali 3 nentandika osasula $15 million buli mwezi. Era biri bye bagamba nti bali bamanja mu banka biki. Nze nava wano nga wali enkoko $12,000. Kiri ekiyumba nga kirimu enkoko eŋŋanda 10,000 ndowooza nga 5 kuba zaali 6 mu kusooka. Olwo ziri twazijjawo olwo ngamba ebintu bizze bitambula. Kati kiri kyali kikalu nenteekawo enkoko eŋŋanda 5,000 n'enzungu ze nalekawo. Olwo tuzze ne project endala
ey'okugenda e Canada olw'embeera zaffe ze twalimu security biki ebyo ffe ne tugenda e Canada namatiza twatula naye tukiriziganya naye mugende Canada twagenda abantu twagenda nga family e Canada ne honorable yes wentuuka e Canada kyeneŋŋamba nti naye nze sijja kudda lwa nsonga nasooka genda America nga wano tiyagaasi abaana beeralikirira buli kiseera nga nti gwe tunka nga yakuleetera ebizibu ewaka gwe tunka ne politics yona naye zikankole ki kanesikemu n'abaana bano baleme kukola ki netukkiriziganya nti akati genda okole ki ero yiye netandika okubeera n'abaana emyaka 7 e Canada bwogu Canada bafumbira mbalabirira nkola buli kimu byonna nga mbikola naye nga ye endowooza e Canada egenda beera special edition tugenda gikola kakati nga ye twagambye tufokasinga ettaka kakati tuva wano nko kino ekyumba bakitebaŋŋamba nno yakimenya bumenya ye kennyini n'ebyavaako simanyi gye byalaga n'enkoko takubulya gye zadda oba zaafa bufi saagala biga naye saazisangawo naye lwaki kyeneewuunya nti biriko ne mu kooti saagala biyingiramu nnyo kuba byali bya banka biki ebyo mabanja naye nga kyengeza kugamba nti nava wano nga ku $3 plus interest nga mu banka bamanja $4 mwezi ku $3 anti 3 oteekako kitegeeza oba osasudde bw'oba otaddeko ne interest oba osasudde $3 eziwera 3.7 ne interest yonna naye nga aba banka nja kulaga statement ukikakasi njirina by that time akuliko $4 mwezi munya ensalo lwaki kano nkateekawo ogamba nti ennyumba baali bagitwala oli asasudde ssente sibitegeera bendemutegeera paka olwaleero ebyo nayo eyo tetujja kigeramu kuba twagera mu kooti nannyonnyola kooti nga bwe kyali jangu tugende kati kati nze njagala ondage lwaki wagobye nnyazaalawo kati era nokukkiriza emmange eno oba tujja kufuna kituufu ate nze nnyazaala kati nnyazaala ate wano ayagalawo ki nnyazaala ani amuleeta ku ttaka lino era ajjawo ngaani nnyazaala alina kuba wa nnyazaala alina kuba wuwe kati kya nnyazaala mbadde njagala tukireke kubanga saagala kubanagana na nnyazaala kuba atalina kuba wano bw'ajja wano aba intruder ko ffe tuli baana anti yajja atya kuba omuntu okujja ku kintu ekitali kikye ajjawo atya yeesembeza atya ku kintu anti gwogambye nnyazaala nnyazaala ffe tulina omunoonyeza w'abeera naye kati wano first of all nawulira kubanga nze ebuziga sikyabeerayo ebuziga wagita saagita naye saagala ntalo baagaana okunzigulirawo saagala kuddamu mu ebyo n'oggyako amazzi wamuggyako amazzi naye naakuggyako amasannyalaze ebyo nno byambu byammwe bamawulire kyali kitya ate amazzi ogajja ku muntu bwewajjako amazzi naye najjako amasannyalaze nemuyimirira muti mu nnyumba ng'ayita eno jjukira mwakola akagundi nga kali bwe kati ng'oyita eno n'ayita eno ebuziga ennyumba wagita nyumba yange naye problem natuuka ku kisenge naye nga sina kyakikolera nti wano ebuziga twagenda bye twagendamu kooti negamba tutandika okukola ki beera eno nono abeera eno nebalekawo poliisi naye nagenda okudda olumu nga poliisi bagijjeewo nga gaddewo nabeera era ninga yakati nze okudda mbino nze kanveewo nentandika opangisa profesa abawola atya ssente kuba saategeera profesa yansindikira email nansindikira ebiwandiiko nga ndaga nti mulina transaction mwamwewolako oyo omusajja gwolaba oyo simumanyi nze mpulira profesa namulamako omulundi ogwo
ndowooza muyivu amanyi embeera nga y'okola ssente weebeera amanyi. Professor yansindikirako email ze nga ndaga nti yabawa kasente. Then professor bw'aba nga asobola okuyingira transaction then I don't understand naye kuba muyivu amanyi ebintu nga ebitambula muyivu amanyi awola atya ani awola ani gwe bawola owaayo ki ani nannyini kyo byonna abimanyi. Kuba ne mukyala we yali akkiriza nti omusajja yabawola ssente. Akati mukyala wange muntu mukulu Yakkiriza. anti muntu mukulu kati nze byakola byonna bimanyi nze sibimanyi. Yabawola toliiwo. Nze mbadde mbeera Canada. Ebyo ebintu byali 2013. In fact kankubeeyo oyagadde ogendeyo obedde okola ki onsimaasima naye nabadde saagala kugendayo. Ntukkiryalingewo okuba nabyo byonna biri Kakati part of properties. Kakati sitole eyo mpanvu naye nze ekyamazima Professor oyo bali amuleeba alina enkolagana ey'enjawulo ne mukyala wange. Sisobola kugamba kino naye yamuganza. Yes. Tokijjaawo kikole nga bwe kiri yamuganza. Sikijjamu? Alina enkolagana yamuganza. Professor yayingira mu nnyumba yo. Nayita mu lujjo lw'emmanju. N'agiyingira. Otyo? Kakati ebyo enkolagana zaabwe bamanyi bye bakolagana. N'abawola ssente. Kwe kutwala. Ensonga ezo ndo zirina mu kkooti z'olaba ezo. Yayingira mu maka go ng'oli ku kyeyo ng'oli wano. Nga ndi ku kyeyo. Naye enkolagana yasooka n'ebaawo emabega eyo nga sigitegeera naye nga ndaba y'amaanyi nnyo. Naye nja kugamba ekigambo kimu Faruku. Annange. Nja kugamba ekigambo kimu. Nze nkoma wawaka okuziika mukulu wange ani Haji Sebagala. Olunaku lwe ntuuka awaka tetuziika kuba bamulwisa yalwawoko. Lwe ntuuka awaka naye nali ntandise okujja bwe najja ogwasemba 2018 nakisaategeera. Wojja okuziika Haji? Before okujja n'okugoba bano ndaba waliwo byesitegeera bulungi nnyo naye nga n'obudde butono bwe kuddayo nsobole okufuna liivu empanvu. Ng'amaka togategeera? Nga sigategeera. Nga waliwo gaapu. Kati kwe kuddayo e Canada nga simatidde bulungi. Nga tomatidde na bitambula? Nze nenkola grand waka wange nensaba liivu empanvuko. Omukisa omulungi oba omubi bamaze okwapulovinga liivu yange ate mukulu wange waafiira Haji Sebagala nga ne mukyala wange yeesinga okuba mmeeya. Ekyansabisa nalina ebintu bisatu: kujja okukola ekitambula ate n'okujja okumuyambako mu kampeni z'obwa mmeeya. Walina ebintu bibiri: okujja okulaba agayingiddemu then n'obwa mmeeya okumuyambako ate mukulu wange waafiira Sebagala Seya nga wazze ku Nuupu kukima kaadi. Kati si weewo bw'amala okufa nzija ne bankima ku kisaawe mukyala wange Nabira n'emikwano gye. Kati bwe ntuuka awaka saasulawo. Mwatuukira Buziga? Twatuukira Buziga naye ndemera kuba nali ntambudde olugendo luwanvu naye ngende Kisaasi ku kaalo gye nasula ennaku nga 3. Tukomawo awaka. Bwe tukomawo awaka ani akusumbuwa? Bandeke bazoge bakuveeko. Tukomawo awaka oddayo Buziga? Nzirayo Buziga that week. Naye ne kampeni zitojjera. Nzijjukira twali ffenna awo. Akati bwe mala okukomawo awaka naye tetunafuna
butakkaanya nga mukyali tukyaliwo naye nga olina bye weekengera. aha kati mukyala wange aŋŋamba nti twali tufunyeemu obuntuntu ng'abantu ba famire aŋŋamba manyi kampeyini zino sijja kubeera wano kanziruke nti ki nti ozze naye gwe oddayo ddi nze ozze wano ondaba bwana Isaac tubeere kiriya akugamba ozze oddayo ddi owa nze nzize wange ekyokudda ekyo tata abaana baleseenimuga nti abaana bakulu tofaayo n'ekyokubiri nina omwaka mulamba ewa wano siddayo kyamutabula